Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba ku HK Media yenze Hadija Kigozi. Tusalidde waneno ku muzikiti ekibuli. Nga bwolaba era nga bulijjo abasiraamu bayitirivu nnyo nnyini ddala. Naye tusobodde okufuna parking security ebadde ggulu nnyo. Abaana abawala n'abalenzi banekaanekanye okufa obufi. Simanyi wagyosalidde naye mukwano webala okusiiba. Njagala okwebaza era nga mu kisiibo kino nsaba Allah w'ekitiibwa atwanukule edduwa zaffe atuteeremu baraka mu buli kimu kye tukola. Naawe andaba bw'oba wasiibye nkusabira Allah abeere nga akkiriza ekisiibo kyo mpozi ate naffe akkiriza ekyaffe. Bannaye mwebale kusiiba, mwebale kutwagala, mwebale kusubscribinga. Nyongera okubajjukiza nti aba SMG Modern Plumbers bateekamu omusayi kulaba nti shongi kwasaganya nga bano batunda ebyuma ebikozesebwa mu farming. Oba oli mulunzi oba oli mulimi beeyunire ogenda basangawo Mondeba opposite TV Center ate bwoba tosobodde bafuna ogenda kubeera obakubirako ku ssimu bulambalamba bweti embeera bwetambudde wano ekibuli olunaku olwaleero abasiraamu bayitirivu nnyo banaye Idi yesigaliza ekitiibwa buli muntu ali smart buli muntu lwe lunaku lwabeerako ne famire ye era nga bwolaba ngenda kubeera nkutambuzamukko ba celebrities ab'enjawulo babaddewo nengeddeko ku Hamza Sebunya Bawarehma naye asali waneno ku muzikiti ekibuli naffe mpozi ate ngenda kwongera okubeera nga nkutambuzaamu olabe eswala bwetambudde olabe abantu bwe banyumye olabe na buli kimu ekigenda mu maaso webale nnyo okulaba HK Media yenze Hadija Kigozi. Assalamu alaikum. الله أكبر. الله أكبر.
الله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وحصيلا. لا
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أما بعد، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من النعم. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجينا يوم الحسر والندامة، وأشهد أن محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، طبتم وطابت منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هنيئا لكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فطوبى لمن قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا. طوبى لمن تهجد وصلى وقام. طوبى لمن صام شهر رمضان محتسبا أجره عند الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أكبر الله أكبر كتونا مني. الله أكبر الله وأماني. الله أكبر الله وبيزا. الله أكبر كلما صلى المصلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من النعم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من النعم. أما بعد، الله أكبر 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 ولله الحمد. Alhamdulillah, twebaza Allah ekitiibwa atusobozesezza okumalako omwezi omutukuvu ogwa Ramadan, omwezi omutukuvu ogw'okusaasira, ogw'okuluŋŋama, ogw'okwerekereza buli kimu nodda eri Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, tegubadde mukalubo kuba teri kikosana kimu mu mwezi gwa Ramadan okujjako okusaasira n'okusiima. Alhamdulillah, kibadde kikyasoboka neera nga nkyagala, naye olw'okubanga okusiiba kuno Allah yatugamba mu Qur'ani ekitiibwa nti ya ayyuhalladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, nti bannange mulalikiddwako okusiiba nga bwe kwalalikibwa ababasookawo. Olwalwawo ne muganyula, oba olwawo ne musiima, oba olwawo ne mufuuka abantu abalongoofu. Okusiiba kuno yalondamu bakkiriza, naye nga teyasosola abantu bonna abakkiriza mu nsi yonna. Teyasosola nti musiraamu mukatuliki, okusiiba kwa buli omu yenna, naye yalondamu abakkiriza. Kakati bw'obanga maze okulondamu abakkiriza, tuba twebaza bwebaza, ne tubufuna okunyolwa mu mwezi gugenze, ne tusaba Allah w'ekitiibwa atutuuse mu mwezi omulala nga tukyali balamu, atusiime tubemu abo abanaabaawo okugusiiba insha Allah. Wa sallim ala sayidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahu akbar. Nsaba Allah w'ekitiibwa buli muntu yenna akoseddwa mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadani, omwezi ogwa huda. Ramadani is huda linnasi, gwa kusaasira eri abantu, gwa kuluŋŋamya eri abantu. Naye tusaba Allah w'ekitiibwa asinga mu buli kimu ategeraageranyizibwa, asaasire abo abafuniddemu obuzibu, abalongoose, abatuuse ku ekyo kye basuubira, ababadde balina okunyolwa, abalwadde bonna gye bali, abatasobodde kusiiba. Allah abasasulemu ebyo bye bakoze ng'okusiibulula abantu. Nze bampita Sheikh Yakubu Kayongo Nsereko, nsangibwa Kisigula,
taata wange ye mugenzi Supreme Mufti Zubairi Kayongo. So nebaza Allah wekitiibwa antuusizza ku lunaku luno. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah jalla jalaluhu yafumiza budget mpya nachukua malaika in charge ilikuwa mwangazi wange n'obwo sikumanya bakuzanga Ramadhani eyo mwaka ogujja so Allah jalla jalaluhu agisanzewo naye nga amutegeeza nti Ramadhani yazze kubeera nga ekituusa mukwano gyange mugoberere layini mujja kulinnya abaana. Assalamu alaikum. Seko ina kyoteesaako awo. Ramadhani ekulese etya Seeko? Bulungi nnyo? Alhamdulillah. Nze mbadde nkyanyumirwa okusiiba oba mmwe muli mutya? n'emitima gyakakanyadde Ramadhani tugisinidde mu mbeera ne tulaba abantu abatali bantu nga tubalina emibiri gy'abantu naye nga tetulaba nsolo akwata muntu munne nga nekitaaaaakyo baganda bange tuli mu kusomozebwa okw'olwaleero okw'ensi yonna eddala gyekita yawuddemu kirayiro okusaasira njaga baganda bange abasirya basira Majati mweyongereko emabega bajja kubasindika. Mpola mpola mutambule bulungi temwesindika basiraamu. Abaana abato bw'omulaba muviira ayitewo kuba bo basupiidi. Abaana abato mubaviire basooke bo bayitewo musituke bannaye bajja kubalinnya. Musituke mweyongereyo eri. Nange nzikirire n'abaana abakkirira nkwate bulungi kontenti wange. omwami saasira omukyala bw'owasa omukyala saasira omwami bw'ofumbirwa omwami saasira abaana b'obwozaala boosi saasira abantu b'okulembera buli mukulembeze wanda waali n'obulembeze w'eggwanga tunuulira abantu b'okulembera beetaaga okusaasirwa tulina amaanyi ag'ekika ekyenjawulo buli muntu alina obusukulumu esukuluma ku banne naye abantu bano b'okulembera mbeera yonna gye balimu balabe wasi balabemu Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafuna usiku yawanga ya muharabe Amerika yendewo yasoma sawa osoma sawa wachike yendewo ne Allah jalla jalaluhu umekukera macha ade Makka Fatiha asaya Makka genda kuko kwa ligende kwa Islam Allah najua ndio mungaze kanu natuma wasije abantu kwa Makka abantu jewe tesikika chaka kanja Abaana mubakwate ku mikono bannaye tebababulako ne mutulangira.
nabbi yabatunulira enjogera yaffe olwaleero twali basaana kudda naye oli kubanga allah yamukuma rahmatan lil alamin ekyakusaasira eri ebitonde yabaga nti idhabu fantum khulafa mugende batadde baganda bange ffe obukulembeze bwaffe lwaki tusaasira bantu bakulembera basobya busobya kika kyekyo ekigaana okubanga abantu basaasibwa olwaleero buli muntu atya muntu munne naye nga ekitiisa buli muntu okutya muntu munne okusaasira kwawedde mu mitima y'abantu mukwamejanga abasiraamu abasiira bamwana omutima omukwata gwafu saasira nti ogenda kusaasira muntu munno ramamaani wafunyeemu وكبهنا ونسنا ekifaananyi ekisooka mulaatu maadiya omukyala yali malaaya anaagaatunda ku kkubo yagenda olunaku jerusala teyafuna sente abaddeyo waka agenda okuliranga ennyonta emuluma ne sente ezikulamuwota webitalu tazirina n'agenda n'abuuza wali oluzi ne bamulagirira n'anywa amazzi aba ava ku luzzi fawajadat kalba yadhaf n'asanga embwange wajja n'ayogera ebigambo bino omukyalo oyo yagaa nti lakad balagat hadha alqalbu mithli alladhi balaga biha kirabika ekikuuse ku ngwe eyo kyekimbaddeko ennyonta egiruma omukyala n'agenda n'ajjamu engatto ye n'aleeta amazzi fasaka kalba naawe embwa amazzi n'enywa embwa sumaruya bwe yamala neewulira ng'ewewedde embwa neyeebaza allah jalla jalaaluhu omukyalo oyo ali mu jjana mukyala ali mu jjana n'obwonoonefu bwe bwonna yasaasira mbwa naye ffe tuganya okusaasira abantu bannaffe twambadde enkoofiira twambadde ekanzu tusibye amataayi okusaasira kwalazeewa eri bantu bannaffe atugamba wekitiibwa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama yatugamba omukyalo omulala yali munnaddiini naye omukyalo oli ali muliro lwaki teyalina kusaasira kwali ku kivu muntu nedda yakwata kapa zemulunda ewaka n'agisiira Kambalake. Alina okweyogerako mutuufu. Alhamdulillah كثيرا.
Baby temumusindika bambi soko linde baby ayitewo ate tatambula mpola Ramadhani ya wate na yokusina kusigaddemo tusigaziza 6 mina Shawwal ennaku emukaaga mu Shawwal musiibe nabbi yagamba azisiiba obantu asiibye omwaka omulamba okusiiba kusigaddewo tusigaziza Mande n'Olwokuna musiibe okusiiba kusigaddewo tusigaziza ennaku enjeru musiibe kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti ejjana erina emiryango gyayo 8 kuliko omulyango gumu baguyita Babu Rayyan baguyita Rayyan la yadkhuluha illa sa'im ugenda kuyingira mu musiibi yekka gwe bayita omusiibi si musiibi wa Ramadhani oba kuyita omulimi oba tolima matooke gokka omulimi alima amatooke n'alima kasooli n'alima ebijanjaalo n'alima ebinyeebwa akasanti oli mulimi akajja nga basigadde musiibe mitima gyaffe gikyuke twongere okuba abantu ba Katonda twongere okusaasirigana buli muntu mu kika kyo gy'oli bapakinga mu kkubo bateeka emmotoka mu kkubo kintu si kirungi luli tebapakingangao اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعد ولا mwawukane abamu bayite emmanga abamu bayite ولا مسيئا الا شفيته ولا غائبا الا قبلته ولا جاهلا الا علمته ولا مظلوما الا نصرته ولا ضلا الا هديته ولا فقيرا الا اغنيته ولا محتاجا الا عافيته ولا سائلا الا عجبته ولا حتى Allah asaasira abakazi kubanga engeri gyatobamu n'abalongo omu ali mu mugongo omulala ali mu maaso ero banaye ndi mukuza naye boy kajja mukankwatidde wano wakati اللهم وحد كلمتهم اللهم اجمع شملهم اللهم سدد رميهم اللهم اجعل كلمة لا اله الا الله هي الدنيا وكلمة الدنيا هي السفلى يا رب العالمين اللهم انزل الامن في بلد السودان وانزل الامن يا ارحم الراحمين في اليمن وانزل الامن في جميع بلاد المسلمين اللهم انزل الامن في جميع انحاء العالم برحمتك يا رب العالمين اللهم انزل الامن والبعث والاستقرار والطمانينه والسلامه في بيوتنا وفي جميع المسلمين وانزل الامن والبركه والاستقرار والطمانينه والسلامه في بلدنا وفي جميع بلاد المسلمين